Megatron baniriza nnyo programu yaffe eno gyensikyalizaamu Honorable Sam Walter Mukaaku nga tugenda kwogera ku nsonga ezibadde okuba nga tuludde okumulaba. Tugenda kwogera ku nsonga eya Dr. Lumu eya private members bill kulondebwa kwa LOB, ate tugenda kwogera ne ku kabenje akatuusiddwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kugulu kwe okwa kkono. So olunaku olwaliwo tugenda okutambula wabula nga sooka obuze kuba tulaba. Mbalamusizza nnyo mwenna abalabi ba Kwezi media, abali ba Credible, Megatron, ate abantu ba social media bannamawulire bulungi bwansi mu mawulire oba mu politics betuyita bulungi bwansi, yo yandibadde nti current affairs, civic responsibility yakola yalina. So naawe kwebaza abantu basiima, abantu basiima era bakwongera obulango, bakwongera obulango. Kale abaggi Paul Curtain Road Fixers bo bagamba nti no bakyaliwo okuteera curtains ne road fixers mu nyumba yo omaliriza okuzimba amakaago, oyagala mu curtain ez'ebbeeyi, oyina rentals zo, oyagala mu curtain ez'ebbeeyi, oyina guest house, oyagala giteeka mu curtain ez'ebbeeyi, oyina nyumba kikaaki, batandikira ku nyumba ey'omuzigo ogumu bagiteekamu curtains. Kakati bano abaggi Paul Curtain Road Fixers bagambye nti basangibwa mu kibuga Kampala. Osobola obakumirako ku ssimu nooti 755 16 65 nooti 755 16 65 abo beba Paul Curtain Road Fixers. Kakati tulinayo ate Haji Mukiibi omusomi wa dduwa agambye nti nno bw'obanga oyagala okulombera dduwa ey'eddala erina okusobozesa okuggyako ebizibu byo, oyagala kulombera dduwa ya mirimu, oyagala kulombera dduwa ya kufuna mwami, oyagala kulombera dduwa ya kufuna mikisa, oyagala kulombera dduwa ya kugenda bweru empapula zifune mu bwangu. Kakati tugira Haji Mukiibi yali ku ssimu nooti 752 nooti 752 7 nooti 8 83 nooti 752 7 nooti 8 83. Oyo ye Haji Mukiibi omulombi wa dduwa. Seonale ebigambo byonna obadde obirabanga bwe bitambula, abantu bali bulala. Ekigambo kya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatubye wala, sooka otuwulire okusinziira nga kuwola baasooka ne bagamba nti wayisa okufumbira emuli okumpi nti nno Honorable bakubye amasasi, kati kanisita yeeriwo naye poliisi naye tennabakubaayo butereevu kubaako kyetugamba. Ensonga zino zoogerako tolina kyozoogerako. Kiina sooka nze bwe nawulira ebyasooka nasaasira nnyo muto wange mwana ogwalange oyo okuba nti atuusibwa oba atuuseeko obulabe bwebuti. Ebyaddirira bibadde byampuna, sirina kyensobola kwongerako, naye nze sirina gwenjagaliza kutuukako muzibu nga bwe nawulira abamu abaali bagamba nti Mukaaku gusaanye bakube tofaali emabega ku nkoona olulika. Ndowooza nti mu maaso ga baana baffe, mu maaso g'eggwanga, buli muntu yenna ffenna tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti abeera safe. Si nsonga alina endowooza etakwatagana nayo, si nsonga akusinzeeko mu kino oba kiri oba gwe omusingako mu kino, si nsonga mwavu si mugagga, mu sitationi ye ey'obulamu mwabaali tulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda buli omu okukuuma obulamu bwa munne, buli omu okufukirira aspirations za munne. Eyo ye Ugandan dream, ekirooto kya Uganda ekiki ekinene. Ate ekirala to make Uganda a great country, kubanga ate tuli mu nsi nga yakuvuganya. Lwaki abaffe abaano bwe bandibadde bwe bati ebirala byonna
bibeera secondary naye ku nsonga ezatuuse oba zebaadde batugambye ezatuuse ku mukulu gavumenti bwe zibanga bwe nasooka okuziwulira nsaasira ate ne mvumirira oyo yenna ayinza okuba nti teyakoze buvunaanyizibwabwe oba teyalowoozeza butuufu naye yenzizeeko okulya byo byampuna saagala kuwa komenti yange naye buli munauganda agitunuulire nga bwakola ki nga bwagiraba kyokka buli omu abe ffe nze ntuusiddwa ku bikaabe tiya gas kanistaezinkubye waliwo olulala wano ne even live bullets wano wadde mu kampeyini za wa meya lord meya ne general elections n'ebirala bingi n'ebiso byendabye mu safe houses n'ebirala sibiwa siyinza kugamba n'omulundi ogumu nti birungi kubanga mmanyi kyebitegeeza kyokka at the same time wadde natuusibwako obulabe bwe butyo ntuusiddwako obulabe kati emyaka gigino 30 nga ndi mu mbeera eyo ate siyinza kukyagaliza mulala kimutuukeko kyokka at the same time sirina vengeance eri naalumanya nesaakola ki nesaalumanya kubanga bwe tutakola ekyo tetuyinza kuzimba Uganda ey'ekirooto ky'abannayuganda ey'ekirooto ky'abajjajjaffe njagala kubeera bwe toyinza kumanya bendi kiwanuka byeyayitamu toyinza kumanya kakonge byeyayitamu toyinza kumanya byanyima byeyakola ki byeyayitamu naye ekikulu kwe kukola Uganda ey'ekirooto ky'abajjajjaffe kyekirooto kyaffe ekirooto ky'abaana betuzadde ne betugenda okukola ki okuzaala ne bw'obanga gw'oyise mwekyo tosaana kukyeyambisanga nze ku byempizemu kisalagenda nga oba wenkolaga ebiwundu bino omanyi kati ekyo kinfunyise no kubanga saagala mwana wange afune oba muzzukulu wange afune ekifo ekyenjawulo ekyensusso olw'okubeera nga yatawutinga enkovu ze bwete bonna bwe banaatawutinga enkovu ekyokubiri saagala mwana wange atandike nakulowooza nti ndowooza bwe ŋŋenda nange nenzanya akabaddi twalinga makerere era politics ono atandise okujja oyo wa individual merit kunide tulina abavubuka bagenze beewambye naye natulwa embuka nga yeetaddeko n'enkovu ebiseera ebyo byali babannaffe abo opira banide nga abuzeewo kakali okudda explanation nzibu ng'ate alina okweteekako ki enkovu politics oyo kyatuka ekiseera n'abaana ba university ne bamudibya owekwekolakola ebintu kyokka ate tekitegeeza nti bonna abaafuna obulabe nga n'omugenzi olanyamwali ku university ebyo nabyo ate tubiwaane muwaanya abaali babibakozeeko oba ntegerekese bulungi tugamba we must act honorably and statesmanly mu buli situation gyetuba tukozeeki tuuseeko olaba omusajja Kyanjo honorable omugenzi the late yafuna ekizibu fenna in fact ekyandituze n'ogamba nti Kyanjo oba tugwogere asobole okusonderwa ssente akole kino newe yalinga oyinza n'ogamba nti obulamu bwe naye Kyanjo yagamba no bwe kibanga kyakukola bwe kiti kanoonye abantu bange bajja kunoonya ssente mu mpolampola olaba ekyo kyokka nze ku maaso gange kyafuula Kyanjo a great man nze n'omusajja mukatoliki naye njagala kubuulira nti ffe obulamu bwa Pope John Paul II Pope John Paul II is a living example bwe tusobola omuntu Katonda gwe yatonda n'obuvunaanyizibwa obw'okujja okukuuma ekitiibwa kya Katonda fwe kati gye tuyita okubeera statesman wabeera globe I don't know how you Pope John Paul buli segment ya bulamu bwe nga muto abonaabona
azaliddwa mu bwavu obutabangawo, eggaali z'omukazi mutomedde, bagenze mu torture camps ezaaliwo ku Holocaust ne World War, ayingidde obunaddiini, ebibonoobono byeyayitamu bamupasecutinze, naye ne bwe yajja nga afuuse father afuuse bishop, yasigala muntu wa bulijjo era ng'olowooza teyayita munaku eyo. Ne bwe yafuuka paapa tekitwalanga libananga omulaba wano nze era ndi wa byewuunyo, no. Naye ne bwe yatuuka mu kulwala nga paapa n'ekitiibwa kye nga bwali okimanyi, reverence yalina, yasigala nga muntu wa bulijjo n'atuuka. Ndabye ennaku zino era ne Ssaabasajja wange Kabaka mwebaza, because mu bulwadde tobeeraawo kwapiiringa kukugamba nti bannange nga ndabye nga kubanga you a role model. Kakati ate ku sayidi eyo n'obeebaza, naye ne ku sayidi egamba nti yimiririrawo abantu ne bwe kiba kyeragisa kuleka bulamu bwo. Yes, mukwezi Katonda ng'omusabye asobola okukuuma, yimirirawo ne bwe kiba kyeragisa kuteeka bulamu bwo. Naye ne kitegeeza nti ate genda okube ejinja mu njuki jejerebu olwekyo kugamba kikufuukire nga yembaza oyo. Njagala kubeera member wa parliament wa Lubaga oba president wa ggwanga lino, anegali bebanandaba nga nze bunayo capital nfunye, no, kubanga we must live with dignity. Mawulidde Ssaabasajja Kabaka omulabi omulala Mandela, despite era twamanya ekkomera mwe yayita eri mu Robben Island naki, naye bwe yafuluma teyayagala obwa hero bwe kubutembeeya asobole okufuna buli ekyokubiri. Ate n'ebyo byeyayitamu, he was never unnecessarily okwemulisa n'okugamba wano abazungu bagenda kundabanga we bamwatakingira, we bamukubira, era olaba nti olutalo lwali lukoze eki. If it is war, there is always time for war, to go to war. There is always time okugenda okulwana battle. Bw'obeera nga gwe commander, era abantu bajja kugamba nti kwezi ono mukaakwaawo atukulembere, kubanga bamanyi kyokola kyoli. Ekyokubiri, toweeteekayo nti ngenda komandinga nakwejaakajaaka, oli ku bulamu bw'abantu valiyu obuyinza okutokomoka singa okomandinga bubi. Ekyokubiri, kozi gy'oliko togitembeeya na self praise bakutendereze. Kozi nkulu nnyo. Bw'eba kozi nti kati kozi eno gye tuliko yakulwanirira kintu gundi, va mu kwekubya ebifaananyi, beera komanda. Oba ontegedde? Komanda w'obuvunaanyizibwa eri b'oliidinga n'eri b'oyagala okununula. Oba ntegerekese bulungi? Beera komanda, togenda kwemuli, va mu bya namyemuliso, beera semyerago, beera komanda. Oba otegedde gye nkugamba? Abantu bangi abaliidinze with that dignity. Nze wano mu Uganda nina omusajja gwe wayita Benedicto Kiwanuka, omugenzi. Nze ye role model wange. Of course waliwo ne bakadde baffe basemwogere wa mentors, naye nabalaba mu bukulembeze. Yes, bamukubye bamuyulize kooti, naye ng'olaba nti kyabaddeko si kyakwemulisa, kyabaddeko si kyakwejjaako oba kweteekawo, kyabaddeko si kyakusoomooza busoomooza, because buli lwo manya nti cause bw'ebanga erimu firearms, bw'ebanga erimu okuwanyisiganya omuliro,
mmanya nti obulamu bwe bugenda okukola kibogera so commanding n'obuvunaanyizibwa. For every leadership role comes with duties and responsibility. So wano olina kubeera responsibility cause togitunze nakutembeerya katemba wa exchange of fire gwoveeyo ng'oli firimu star. Omanyi ebyo ntera biraba mu firimu baga firimu star takola ki tafa oba obiwuliddeko firimu star tafa era abazanyi ba firimu abo nawano no byobufuzi bitandise okubeerawo kwegamba oli nazanya firimu nagizanyira ddala nga Schwarzenegger okimanyi abantu balonda Schwarzenegger nga bamanyi balonda hero naye bo beerabira Schwarzenegger yazanyanga emizannyo nga si ye muzira naye ng'obuzira wateekawo buteeyi nga si ye muzira wa society wa community nga bwe baamulabanga mu firimu oba okitegedde kale oluusi naffe abalowoozi oba society members oba bannansi citizen tuyinza okwetimbisa bbula omwana obaana bamukulwaita okusiba ekiwaani tulage nti tuli baki netutwala n'abantu abamu nti bazira naye nga si bebaki bebazira kubanga obuzira kitegeeza leadership. You lead with honor, you lead with honor, you lead with responsibility, you lead with oina akagundi akaga nti I have a duty eri abo benkola negye njagala okusomosa society okugitwala kali ebya firimu star era njagala okugamba bannabyabufuzi banange tulina okwewala ekyo kubanga oyinza kali firimu star ate oluvannyuma nojja firimu endala gyozanye n'ogenda ogikola ki ogifiiramu ate mu ngeri ekigayaavu obulamu bwo nabwo tuba tubwetaaga ate era nga tewali ajja kuyimba enfa gyokoze ekizo mwengamba okuyimba tewali the unsung kwegamba nobody is going to sing that heroism era buli omu naalaba nti ebyokuzanyirira byebivuddemu bwe biti sigamba nti kino bwe kyabadde naye kenjagala ogamba tulina okwewala scenario ezo. When you go to war, the war must be justified. Justification of the war. Second, the war eteekwa okubanga erina proper cause mu situation eyo webeekola ki webeeri. Secondly, when the war is justified and there is a cause for it and there is a cause to act responsibly to yourself, beera n'obuvunaanyizibwa gy'oli b'ogenda okulembera n'abo b'okulembera ate n'abo b'oyagala okununula n'embeera gye mwagala okuvamu byonna olina okubibaako obuvunaanyizibwa. Njagala okukoma naye njagala okusaasira nti obulamu n'omusaayi gwonna oguyiika guba valuable, guba gwa kitiibwa nnyo, guba gusaanidde, si kirungi ate saagala era oguyiwe ne bw'oba nga gwekwe oguyiwe mu ngeri y'ekyeyonoonero okumala gayiwa omusaayi. Edda nga wenkulidde nga ndi muto kwamini awo kwanze kwendabidde ensi okutandika okugiraba nga bw'ogula eggaali eno ya maanyi ga kifuba ne bakusanga ng'ovuga eggaali nga entebe sepulingiza entebe oba oguza eggaali nga entebe yaayo waliwo ezaali entebe ez'abantu si buno nezino entebe nga bakusiba omutongole ow'omuluka ng'asobola okusiba nti ekkaliya oba eggaaliyo entebe yo ate tesaanire eggaaliyo teriiko obusaanyizo naye ngaekyo kyabasobola okukebera nti entebe etaba nnungi ejja kutta amaka oba oli mwana muto oba oli musajja mukulu esobola okutta amaka kubanga eggaali kiri kyuma era ng'entebe bamala abatunda amagaali bakirekinga okulaba sepulingi zaayo kubanga wano wootuula osobola okutta amaka ng'era bakibala wadde gwe okoze mbulagajjavu oba mutali buvunaanyizibwa naye baagala okulaba ng'ozadde abaana kwezi
baagala okulaba nga tofunye ebizibu bwe bityo era omusango gukusinga gwate gwe yeegulidde eggaali era nanyiniyo lwaki wavuze eggaali ng'egenda kutugumbula amakaago oba amaka g'oyo anaagivuga nga omusango guba gw'amaanyi nnyo kakali mu traffic bagewuliwa traffic agenda gani lwaki odduka bwoti lwaki emmotoka yo yayambadde mipiira egitali gya saizi yaayo ekitali mituufu oba gigwekeredde emumbwa gunoga wa traffic afaako ki nevugira mmotoka yange nedda obuvunaanyizibwa bwe bagamba kyokola kikole n'obuvunaanyizibwa kubanga obulamu bw'okutokomoka ly'eggwanga liba lifiiriddwa in fact oba okoze mada kugwe wenyini oba weetemudde bakutunuuliranga eyakoze suicide ne mu byobufuzi bino bane njagala kubagamba nze munansonyiwa njogera bwetyo kubanga nze omutima gwa mwoyo gwa ggwanga gwenjigira ku babeni kiwaluka n'abalala bwe guntuma njagala gamba si kirungi bantu kubatuusaako bulabe bwe naddala mu ngeri eyekitabanyangamba etalina buvunaanyizibwa naye era si kirungi naffe oluusi mu mbeera ng'abakulembeze abalwanyi ate okumala gakonfrontinga buli mbeera mu ngeri etalina buki ate era si kirungi kuleeta bwakazanyiikirizi mu mbeera eyinza okutokomola obulamu obubwo bwakirimu obw'abantu n'abalala obuvunaanyizibwa kikulu nnyo mu buli kyoba okola ensi eno gyobulaba tebaluulinga awo nti the highest form of politics we lutalo you don't rule out war but you must go to war nga kiri inevitable oteekwa okgenda mu lutalo nga kiri inevitable secondly bw'oba olwana olutalo bateekawo n'amateeka agalwanisa katetebereza nti olutalo kutta kumalawo naye era waliwo amateeka ennaku zino olaba isirayiri kye bagigamba natanyawo my friend yes abahamasi babi naye obuvunaanyizibwa nga tobadde nabwo oba ntegerekese bulungi iran oli waddembe okubeera n'ebyokulwanyisa ebinakuuma era kye babateekawo nuclear good treaty kwezi wadde naye alina right to self defense tetujja mukkiriza kuba na nuclear kubanga tanakula kimala kwezi okumanya obuvunaanyizibwa wateeka okuba nabwo nga epeesa lya nuclear alirina wano olabanga bakola obwokuvuganya obwa president oba prime minister bagamba ekibuuzo gye bali okubuuza ekisembayo bakubuuza gwe candidate olowooza temperament yo n'obwongo bwo ne arguments zokoze oli fiiti okubeera emabega we nuclear battle agali ng'olina okukakasa ensi nti bannange bwe muba muntaddeyo sijja kuba sanguyire ekyo sijja kuba wa kigayaavu nga jaba sijja kubeera watali buvunaanyizibwa ebyo bye tunoonya ne bw'obeera wano mukulembeze owero C5 member of parliament kubanga balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bye tunoonya mu mukulembeze w'eggwanga gwogenda okubeera nga emundu zonna gwozirina ogenda kweyambisa emundu ezo irresponsibly nalabye debate ya Harris ne Trump akakyala nikagamba nti mwefumiitirize ku Trump gwe mwalaba nga ne Supreme Court bajaji abamu bataddewo nti alina immunity kubanga yaliko president era agenda kuba president nga Trump ali mabega nga yalina amagye gaffe geyakula genda nti asobola okugeyambisa gakube ate basitize ebintu bino byefumiitirize situation eriffe abali mu opposition abaagala okujja tusomose Uganda yaffe mu kye tuyita ennyanga gye yagwamu naye n'abalina obuyinza kaakati kale no debate yo sijja gigenda wala naye debate eyo nkulu nnyo naddala nga tugenda okulonda abakulembeze we must act even when we go to war we must go to war nga waliwo ensonga ezannamaddala entuufu ekyokubiri nga cause eri properly defined era nga buli muntu bw'oyinza okuba nga okitegeera cause kwezi nolina oginyonyolera n'abalala kubanga bonna bagenda kubeera collateral damage
y'olutalo naye bamanye nti bagenda okukuba ebikompola twagenda eruweero nti kyali tekyewalika ekyokubiri bw'okwata emmundu oba ekyokulwanyisa oba kamera gyokute gikwate n'obuvunanyizibwa saagala kweza okwata kamera wano nga okwata kwemulisa tewali nsonga naye twemuliseemu awo era gwe kamera teri ku wi eri ku mi nze nenkola bwendi mwandabye nze ebyo ebya firimu siteebi ebitandiza okujja ne mu byobufuzi no nze ebyo sibibaamu ebyobwa firimu sitatafa ebya sitatafa byendaba zino firimu kati ezitandisa okufuluma zireete ne mu campaign obulamu bw'abantu butokomoka mu bintu by'okuzanyirira ate gwe oli mu kuzanya firimu mwami Museveni tusobola kuzanya politics wa firimu mwami Kyagulanyi bannanga abalamu opposition no mutumanye buli kyetukola kirina amakulu gekitegeeza eri abantu baffe n'eggwanga Uganda ne future y'eggwanga kakati onalebe nga ovuddeyo waliwo etteeka lino Dr. Lumu lyagala okuleeta ebbago ly'etteeka private members bill era bamuwadde olukusa agenda atandika okukola ku tteeka eryo mu bbago ly'etteeka eryo naye abaopposition bavudde ne bamulumba bamuvumye nno abantu bamuvumye bambi lumu ng'olowooza nti etteeka lino lumu yalireeta mu mutima mulungi waba yalireeta mu mutima mulungi ligenda kutugasa litya guno si gwe gusoose waliwo ekiseera ekya nga tuva ku bazungu ebibiina ebyamaliriza ne bijja ne bikunala yali National Congress yali efuuse UPC eyamusaati UPC waliwo DP waliwo ne KY ebibiina bisatu naye waaliwo abantu mu kiseera ekyo babeeni boogera ku nsonga ezania okusooka byali Lancaster beeni n'alabula banne n'abafu abawano mu Buganda n'Obwakabaka bannange tuyiikayo n'ensonga za federo zetwayagala zigenda kuba nga tuzisacrifices bantu bano mugoba muliki beeni naye ate bwe yavaayo ate n'agamba kumbe ye omuzungu amugoba afunye advantage omuzungu agamba nti singa bano mbadde mbeekwatire naye beeni yabalabula ajjayo bwino beeni ajjayo ababuusa era ye yali hapo gamba nti beeni afulumeko basobole okuyisaawo byebaali beeni ababuusa ali bweru naye beeni oyinza okitwala nti mu bantu abavaana balegiko oba yali legiko mu kiseera ebyo he was only one voice or two or three naye banne bamutwala nti olwaleero twejjusa nti singa twagenda n'ebintu bya beeni proposals za beeni Lancaster waliwo n'abamuyimba okugenda ne beeni ngenda n'obote kubanga oluteeka lwa beeni sirusobole ng'Abaganda bakutaddewo n'ennyimba Abaganda nga baabula binyo wannange ne bayima tumanyi wano waliwo ekibonya wali tumanyi waliwo wa DP bali mu takisi ez'ebiseera ebyo kabandooli basi owaddipi abawunya ne batandika obuyimba okugenda ne beeni ngenda n'obote kubanga oluteeka lwa beeni sirusobole kwezi ensi eno gyevudde wantu wazibu nnyo naye okufaanakanako n'emirembe gya obwa paapa n'obukatuliki nga bagamba nti ensi eri flat teri round yani bino kalenda gyebina bagira Gregorian calendar Papa Girigoli mulembe gwa Papa Girigoli yatuuka ogandi naye bannange nga beexcommunicating abantu ayogera ku nti ensi eri round nti ensi yeetooloola oba okozesa akirireko ekibi ekisembayo naye abaali abatono baamaliza ensi ne bategeerera olwaleero ensi tugitegeera nga butune kalenda n'omwaka gulimu ennaku 365 kakati bo baali bagiraba ngeri fulaati bo baali bw'oyogera nti eri round oba odifayinze Katonda era abantu abaakomererwa ne beexterminatingwa ku lw'okubeera nti boogedde ekitayisizibwa mu kamwa era abo tebalimu bwa Katonda
mugamba mutya nti nsiriraawo saagala lumu kondeminge nga wali aba Gregorian time buli kintu kakali bakoniminga beni kugenda ne beni ngenda noboti kubanga oluteeka lwa beni sirusobole naye nga bagamba beni yatusatyo kugamba kabaka nti ajje tuteese olwaleero tuli kuti nti kasaba akola constitution bwe ensobi gye twakoleryo netuwa executive powers netuziwa tudde entebe netuddira obuyinza bw'ebitundu netubibajjako desecration netububajjako ebitundu binanyini nsi eno kyoliranga ani netubuwa tudde entebe time etuuka ng'oyo yakiikirira sovereign abantu olaba n'obuyinza bw'abantu abutututeko era mubutaba na buvunanyizibwa ate president adamu ate president agira bwati gye mumalira ng'obuyinza abukoze abututu olwaleero buli omu yejjusa singa twagenda n'ebirowoozo bya beni singa twagenda ne federal beni yali agamba singa twagenda ne one man one vote kubanga beni yajja ne one man one vote nga wano baga nedda kasati abazinga asalawo kasya kabaka asalawo kiba kiwedde teri kuba kalulu kakati beni yabaga nedda kabaka waffe tumuwe ekitiibwa ekyensusso naye bwe bijja mu byobufuzi okuba akalulu ku nsonga ezitukwataganya ne Uganda yonna engazi anna tukubire wamu akalulu abantu bajje batu kakati ensibo ekiraba ti beni yali muki kali buli obukatuli obusajja obubeni buleze mu one man one vote bwe wali kabaka yalamula naye gye tulituuse beni yatuuka n'okugamba nti mulinoonya nga mukyala wadde ekibumba lyange era ddala nekituukirira lumu olwaleero sirwaze naye embeera y'okweremererwa mu bukulembeze gye nayogerako naawe olulala mu interview embeera y'okweremererwa mu nfuga failed governance and failed leadership traits ezidominate the society obuvudde n'embeera y'ekiwambansi ensi institutions n'amaloboozi gaffe tuwambiddwa tokyalina nalabye omusajja we North Korea eyadefectingayo abadde North Korea tokyasobola kukyusa era okiri ekivubuka ate kati olwate kisebo 30 albi ebyo kati naye abasooka okuyimba kati nabo bekirika ate bekitukumbula kati njagala kugamba buli we mutegendereza bintu ebyo bwe mutyo bwe mumaliriza era bwe ndaba oba wa opposition oba wa gavumenti nga ali mu kugamba nti lumu buli wabawo efuga bbi oba obwannakyemalira oba obwobutawabulwa kiggulira abantu gali bannange oba tebwe yeeyisa obubi tugenda okugenda mukola ssemateeka nga abantu bagamba bannange pulezidenti muteekeko ekkomo ebisanja bibeere bya komekome n'emyaka gibeere gya komekome era bwemulemugandi kati mukolera omuntu omu obote naye oli agati bwe kiri bawe ne mu America abantu baga nti Washington singa yali Washington yasobola okufuga America mpaka lwe baali mukuludde kati tebaga naye tuteekewo ebisanja bibiri ebyo bijja nti buli oyita mu kyoyiseemu otandika okulaba ebituli ebiyinza okujja singa omulala aba mulalula juzi walina winikiza n'omaliriza ng'olinawo juzi walina ogenga n'omaliriza ng'olina nandala n'abaddako awo bawatula juzi obadde nampuuga omaliriza olina senyo mpuuga bwe yajja wadde okulonda kwali kwa NUP era leader wa NUP ne leader wa NUP kwolo ya consultinga si banuupu bokka naye batugamba esimu ne zivuga ekibuli kabaka ani byenjogerako si byanfuna nga waliwo okwebuuza mwana waffe nti okyali muto naye tubale tulowooza nti mu tiimu yo gy'olonze mu paalamenti omwana oyo mpuuga alimu ensa era mpuuga bwe yajja abadde ayimirira mu paalamenti n'olaba nga abooludda oluvuganya oluwabula nga bonna bali bumu n'olaba nga n'aba gavumenti bayimirira ne barespekti nga wadde tebakubye mu ngalo lwaki enkwata obukulembeze obuwuliriza obukulembeze obumanya nti n'oli ne bwaba omu aba n'ensonga ntegeeza owa jeema
owa PPP baba n'ensonga kubanga ne Saddam Gaira naye alina contribution gyakola mu kulonda kwa Bobi Wine ne wandibadde ye yalina presidential candidate naye ate n'oyo yalina nga yalina Mugisha muntu we yalina Watumukunde yalina ani bafuna obululu bwe bafuna naye bamala ne bakkiriza nti munnaffe atukoze eki atusinzeeko just accepting okubeera mu muzannyo ogwo era kyova olaba nti bw'ofuuka president n'obeera president wa kibiina ekyo kyokka kyokka oba waaba abakulonze bokka obeera mubi nnyo nalabye omukyala azitanga nti obutafaanana Trump nja kubeera president w'Amerika bonna abantu ne banaaliko okumanya oyo president tobeera presidential nga gwe okulembera bokka abakuwadde akalulu oba abo bokka ab'ekibiina ati obeera leader of opposition oteekwa okumanya nti Jema yaleeta ababaka mu omubaka mu Parliament Bibiri yaleeta omubaka FDC erina ababaka 34 BP erina 9 UPC yayongeddeko ku 9 gwe yalina kati erina 11 UPC nga yakola erina 11 kati oteekwa okumanya nti waliwo abajjanga ba independent naye nga bagamba ndize president wange ye Kyagulanyi era leader wange ye NUP n'olwale sina kadi ya NUP ate waliwo ne bwamma obummi kadi naye era ne bagenda ne bayitamu oteekwa okumanya nti Dr. Lulume bwe yayitamu ebuyikwe oba lumu oba omulala beetikka Kyagulanyi nga tanaba n'ensi yonna tanaba namumanya nti anaafuuka presidential candidate ne bakola emikolo ku lumbe lwa taata wa Lulume yali reunion namba kutuluza bye yali musiru okugamba nti olumbe luno kampite Kyagulanyi kampite gundi ajjabeerewo kubanga njagala afuuke kakati bw'otuuka alina ofuuka tosobya towabulwa mutawabulwa mu Lunyankole bayita tiwabulwa mu Lusoga nabo balina bakiriza naye wano mu Buganda balina mutawabulwa nogandi ono tawabulwa tasobya takola nsobi ne ku nsonga enkulu ng'eyo gamba tugende mu regional sittings ziri oba nedda ate esente y'omumusolo ffe twagiyisa emyezi 5 emabega ffenna nga bamemba ba parliament ne tukkaanya ne kigenda ku budget neyita ya parliament eri 1.5% ey'obuwumbi ensamu obubi 1.5% eya parliament era ekigituusizaawo mulimu ne regional sittings ate bw'omala okutuuka ku mulimu ogwokubiri ogwatbaluganda kangoberere sente zetwayisa zigenda kusaasaanyizibwa zitya zikoze ebyo ebyasekesaawo kangende nkiikirira abantu noganiza eyo sijjagenda kubanga omulimu gw'obwomemba wa parliament kutematema national cake ekyokubiri mu interest y'eggwanga kyewakola ne tuyisa ne budget ne tugikubira n'engalo n'ogitematema bulungi keeke y'eggwanga mwenna wooli mu parliament erina amagulu abiri eno waliyo leader wa government business n'eno waliyo leader of opposition oba kitegete nandi tuyinza kuvaayo ate ku saawa tulabe bye twandeka mu budget oba ddala because tebigenda n'obulawo n'okuyingawo katugende tukiikirira abantu ebirowoozo byebaliko ne baba bakyoli balango tulabe nti biteeseddwako nze sijja gendayo tuba tuwonoonyese ate n'olinya n'ogenda e California woteri yokka we basuze risiiti ziraga emitwalo 10 egya $12 okulya nazo ziri mitwalo nga 10 egya $. Ennyonyi etiketi ezatutaba ziri owekana mukaka ye yafuniddemu tayina nokamona kale kugitwala eggulu kyolona sente y'omuwamusolo naye naawe oli ku sente ya muwamusolo gyoyononedde California abala bagenze kufuna bawala kweyagala bwe kandi embeera eyo rationality balance eyinza okukubulako tamale milioni mukwano gwe yagambira nti kyokka naye tulina wano tulina wano kati mwami Kwezi balance eyo buli weekubula mu bukulembeze oba ofulopinze obukulembeze buba bukusaanuuseeko era oba tokyali nansa ya bukulembeze era abantu baga nti awo yo ya flopinze kati toyagala kuva kubeera leader of opposition ng'ekifo baki ovuke
failed leader of opposition. Flop. Hey, we want to government only failed leader of opposition. Then don't you leader of opposition only flop. Nzawo nino kwegenderezawo. Kyovu yagala nti nga lulimu Kyagulanyi bwe yabuuza abantu n'abandi bamuwa ebirowoozo londa Lopion. Bwe yali addamu okulonda yalina okukikola. N'abeebuuza. Jjukira ntwagamba naye ye Mwami Ssenyonyi akiikirira ki? Oli tubadde tumanyi kyakiikirira. Wini twali tumanyi kyakiikirira. Yoona akiikirira ki? Twana omuntu w'ennakawa ayinza okutukananga naye oyo byakola nga nze sibye namulondera. Nga naye wa constituency. Naye waliwo n'omulala abuuza nga wa NUP nga bwe babibuuziza bamemba ba NUP abagenze. Tubugannedde bano twasaba tubeeko kye tuteesa. Ku nsonga tugenda oba tetugenda. Naye omukisa ogwo gwatuma munnaffe yalinnya bulinyi n'agenda e California. Bwe yakomyewo ng'ebula essaawa 24 ye n'atusuubira nti kati awade tukyuse ebigero olw'okuba alagidde. Ekyokubiri organize ekibiina zo zaatuula zitya. Kale organize katuzireke ezo zo ziizo gandi zaatuula. Naye oyina shadow cabinet. Ate eriko abantu ab'enjawulo. Naye Asumaani agamba tebamubuuzizza. Ye kati takyali. Naye era omumanyi nti mubaka wa Parliament waki. Naye oyina ababaka ba independent basemuju aba FDC abaki bali ku shadow cabinet yo. For God's sake, give them that chance. Ekyokubiri lwaki wandirese boovuganya beegazanye si Northern Uganda yokka naye beegazanye ne caucuses Acholi caucus, Lango caucus, Karamoja caucus, West Nile caucus bazeegazanyizeemu bo babeera omu nga bokka be baliyo naye nga gutokola kijja kufaanana kiki wagamba nti nze bukyangenda bandonda ku bwalo tebampitanga mu kakiiko ka parliamentary commission naye balina kumala kuyita oli RDC bakuwadde obwa RDC ng'ogamba nti nze bukyangenda ku RDC bwe Kampala bayita security committee naye nze tebampita bampa obwa mufuti naye nze olukiiko olufuga obusiraamu bukyalutalize tebampita oyinza okwogera ekyo gwe bishop gwe father bwana mukulu ng'ogamba parish council buli wetulanze tebampita teri oba weeremereddwa nnyo mu kigambo kya leadership ate nno ng'oli munnamawulire omanyi abannamawulire babeeranga basomesa kwezi sikulowooza nga bakulonze mu ntebe yonna n'ogamba nti olinda bamala okuyita kati when you abdicate omunabuddu agamba when you abdicate duty and responsibility oba flop kyebagamba lwaki mwami muganda wange right honorable Yoweri Shekezi Ssenyonyi asazeewo okubeera flop okubeera flop kyeneebuuza ani abaloga abaana bange bano ani abaloga anti temubawa amagezi mwabaddukako isebo emakerere gyeyasomera bwempulira kujjako nga balimba yasomera amateeka naye university yonna bw'osoma journalism n'omufunamu degree mubeeramu ne course units oba modules zebayita eza management omuntu yenna alina degree abeera management kubanga awamu mu myaka 3 gy'omalayo wabeerawo wosomera ku management mu field eyo gy'okola ki gy'olimu kandi bwe babadde nga bamuwa bannamawulire oba neyo kubakulembera abadde nga era agamba nti ze bukya banonda tebampitanga simanyi lopu yasomera mawulire ale katwala amateeka mwana go twamulabye nga agulajuwetinga ate n'amateeka nga leadership ebaawo kubanga omanya nti when authority baba bagikuwadde gitwale nga authority so ebigambo bino bye nalabye n'etteeka lya mwami lumu kwenvudde bijja ku addressinga ekizibu nti parliamentary